Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga mmaze okwetaganjula mu bintu by'akaweke mu bubba, era bwentyo ne mba nga nina ebbaluwa emu gye nagwako. Yalimu ebigambo bye saategeera bulungi mu kaseera ako, naye eky'omukisa omulungi ne kaweke bw'atyo n'adda nga yeebwalabwala. Namubuuza mu mbeera y'okubeera nti ensonyi nazifuula obusungu gye yali ava n'okubeera nti yali alese omukazi mu nju yekka ng'ate mulwadde. Ebyokwogera bwe byamubula, nange ne nsalawo mwetegule n'enzira ewange. Enkeera waalwo nategeeza omukyala nga bwe nali njolekera olugendo oluzibu, era bw'atyo n'abeera nga yanteekerateekera ekyenkya, era oluvannyuma lw'okukirya ne njolekera mmotoka yange gy'esula ne nessa mu ddene. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula, siirinde bbalaza kantandika omulimu gwange. Bulijjo mpulira abantu boogera nti Lugaba ayagala nnyo ebitonde bye, nze nga nkiyita kya lubalaato. Ku mulundi guno mbakuba nga ndi mukyawe eri mutonzi wange, sandituuse gye nali ŋŋenda, kubanga okuggyako okulaba obulabi nga ntuuse e Kawolo, sirina kintu kye nnyinza kugamba nti nakiraba mu kkubo, oba okugamba nti nayita mu masaŋŋanzira egindi nga waliwo ekintu gundi, oba naliko wazimu, oba nali kantuulidde ku kisabo, byonna saamanya. Wamma ggwe Mukama yazza bibye. Nga ntuuse e Kawolo, nasaba Harisi ampa alipoota y'omusawo. Mu bimpimpi lipoota eno yali bw'eti: Lukido lye linnya ly'omufu yattibwa na mmundu. Essasi lyayuza emimiro gye ne liyitamu okutuukira ddala ku lususu olw'emabega ku nsingo ye. Ekiwundu n'obuganga obwasigala mu mubiri gwe biraga nti yakubibwa n'emmundu nnene ddala. Kale olabye, awo waliwo ekitanteeka mu nvuba. Weewaawo saalaga Harisi nti nkyuseeko, naye nali nkyukidde ddala okuva mu mbeera yange. Yagenda okumpa ebbaluwa ey'okuyanjula ku ggombolola nga n'okutegeera sikyategeera. Eyo olwagissa mu ndyanga, emisinde ne ntyekuula okugenda okutunula emabega nga mmaze n'okutuuka ku ggombolola eBuyikwe. Naawo saabandaalawo ne nnyongeramu yogayoga ku muluka e Kaabubiro. Kyokka wano saayanguwa kubanga nagenda mpita mu bukubo obw'obuwunjuwunju abantu baleme kundaba. Bwe natuuka ku muluka nayitawo kkutwe ne mmala okugenda ewa taata. Eyo nabeererayo ddala okutuusa olwamala okulya ekyemisana. Bwe namala okukukulira mmotoka yange eyo emmanju ne nsitula okugenda eri ew'omuluka. Natambula bulungi kubanga abantu bonna baali bagandadde, mu kkubo ne mutaba nteganya. Ow'omuluka bwe yandabako n'ajaganya kubanga yali atidde nti oba omusango nagumulekera agubeereko bw'omu. Ettiikiiti z'abasajja be Abanyarwanda ze yali atonnyeza yasooka n'azissa wabbali n'amala okunnyaniriza n'okunnamusa. Nalaba ateredde bulungi, nange ne mmuseetulira bye nali ndabye e Kampala. N'oluvannyuma ne mmutegeeza nga bwe nali ow'okugenda eggulo limu ntandike ogw'abandi, naye lipoota ye yanziyiza. Kino yafaanana okukyewuunya, kwe kumbuuza nti, ate yo lipoota gwe kukwatirako wa? Mbadde ŋŋamba nti gwe obuuliriza kuzuula mutemu. Konze nti, iye, ekyo kituufu, naye siyinza kunoonya mutemu nga sinnamanya kintu kye yakozesa ng'atemula. Newankubadde nze nawulirira ddala emmundu ng'evuga, kyokka omusawo amala kukebera mulambo n'akakasa. Awo nno ne bakama bange ne basinziira nga bandagira nti, genda onoonye omuntu eyatta gundi ng'amussisa ekissi gundi. Ekyo okitegedde ssebo? Namukadde w'omuluka teyali mwangu wa kunnyonnyola n'amatira, era n'ekyo teyakitegeera, wabula nakivaako buvi ne mubuuza ebirala. Kye namusiimako kwe kumanya okunnyonnyola buli ky'abaabuuzibwa n'amatiza abaamubuuzizza, so ng'ate ye tekyali kyangu okumumalamu akakunkuna. Nze yannyonnyola bulungi ebyo byonna bye namubuuza ebyali bifa ku basajja be ab'oku kyalo ekyo.
Mu ebyo bye yannombojjera mwe nasinziira ne mmanya nti mu mikwano gya Kaweke gyonna temwali gwegombebwa kubeera mukwano gwa muntu. Bonna baali ba buggya n'obukyayi ate ne bayimba okuba ab'ennimi ezitatuula n'emimwa egy'empewere. Era n'ayongera n'okuntegeeza nti baali baavunaanibwako dda emisango gy'obutemu naye olw'obukujjukujju bwabwe gyonna ne bajjejjeerera. Weewaawo nakakasa nti Owoomuluka yali ayogera mazima naye olw'obukadde bwe namugayaayirira ne ndowooza nti osanga yali awusse. Ate n'olw'okubanga yabuuzanga n'ebintu ebitasaanye nalowooza nti osanga yali muwunguttufu. Bwe ntyo ne bye yambuuliranga ne neeyongera okubinyoomerera nga njagala nange neevumbulira ebyange ndyoke nkakase. Okubuusabuusa okwo kwe kwannyamba ne ntuuka ne ku kuzuula obujulizi bw'omusango gwonna. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'omukaaga. Linda Kiggweeyo afumita mukira. Owoomuluka yampa amagezi n'aŋŋamba nti nsaanidde okumala ennaku nga 5 nga ndi okwo ku kyalo neemanyiiza abantu baakwo. Kino nze nakiraba nga tekijja kunnyamba n'akamu era ne nkigaanira awo mu maaso ge. Namalirira okutandika okuketta ku lunaku olwo lwennyini kubanga namanya nti abantu abaali balowoozebwa okuba mu lukwe lw'okutemula omuntu nali mbamanyi bulungi era nga nabo bammanyi okuggyako abatono ku bo. Singa nagamba nti kantuule kabutidde okwo ku kyalo oboolyawo bandinteezi ne bankuba ku ssekalootera nga siwedde. Kale awo saali mutuufu okugaana amagezi ge. Linda Kiggweeyo afumita mukira. Yali ayagala mpeeyo amagezi amalala naye nze ne mwetegula nga bukyali nenzira mu banzaala. Nabo kye baali basinga okwetaaga kwe kubeera awo nga bandabako era nga bwe tuwaya. Olw'essanyu lye baabanga nalyo buli lwe bandabangako ne ku mulundi ogwo bangabula nga ninga eyali agenze okukyala obukyazi. Twali ekyeggulo ne kiba kinyuvu ddala era mba kukirya nga sirina bweraliikirivu ndowooza nandiwoomeddwa nnyo. Bwe twamala okukuba ennoga akaalanga endagala nazibajjisaawo mangu ng'olwo ekyagala okukola kitisse. Amazzi bangobereza magobereze nga nze nkuuliita bukuuliisi. Ku mubiri nali njiyeeko ebigoye ebyamukala, ku mutwe nga nzingiriddeko ettambaala erya kaniki ate nga mu bigere naaniseemu amagatto ge bayita mu 7 agudde ate abamu ge bayita 7 keeya. Emmundu yali enzize ku mugongo ate nga mu kiwato neekembye ekkubo eryetikka amasasi leero nga nze Nandi ku mabango. Essaawa zaali ziringa mu 5 ez'ekiro ng'omwezi gwakatandika okwesusunkula mu bire ebyali bigukwesa eri gye guva. N'olwekyo nasobola bulungi okulaba gye nali ndaga. Olw'okubanga Owoomuluka yasinga kwogera ku musajja ayitibwa Paatiriisi, nange nayagala gye mba nsooka okutuuka mu kiro ekyo ndaba obanga yalina by'ayinza okukola ebiraga nti yalina ky'amanyi ku kufa kwa Lukido. Ekirala ekyasinga okumpaliriza okugenda ewa Paatiriisi kwe kugamba yali mulirwana wa kitange era nga nange gwe nsinga okumanya. Yali musajja musazi wa mbaawo era ng'asuula eyo mu kayu ke yazimba mu kibira. Akayuuka ako yakakozesa mbaawo nga kalinga ogusanduuko ogunene. Olw'okutya empiri, amatemankima, embirango n'ebyewalula ebirala, akayumba ke yakakolera agakonda aganene ennyo nga kwe katudde. Bwe yabanga ayingira nga yeeyambisa enkandaggo gye yakola olw'omulimu ogwo. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero. We tujja okutandikira Mukama bw'anaabakkiriza tumanye biki ebyaddirira nga ntandise obukessi bwange. Akuume atakumira mpeera.